ife okusera obanza okusera kyava ku jjajja wange eyebase bukunja si tugenda bakuba omupiira nga bwe tubasera bifo nga tetunda bakuba mupiira tugenda soka tubasere tutumaliriza obasera tubakuba omupiira ate nga tubasera okitegeera kakati betereze kubanga nze nsobola kakati nze ngenda kusooka ndye bwetugenda okukwata bwekuzaako yetereze baabo tugenda mukuba kye bayita akalibo tugenda basera tumale obasera tubagonzegonze ate nze bwe mba ndya njagala nnyo obutototo n'amagumba meketeramu obwo obutototo obwe mbwagala nnyo amagumba nga meketa bumekesi kakati babeerewo nga bakimanyi nti kyagwe eri kumite kyagwe kutikko mazima abasezi mwenna abakuba mu ngalo n'ezaaka tusanyo ono jangu kisogoje wadde oyo musezi akuba mu ngalo n'ezaaka tulina abasezi abazikula tulina abasezi abagwamu amannyo abasezi abazinyi abali abasomesa mwenna twongere okubaaniriza lunaku lwaleero kyagwazanya bulemeezi nyongera okwaniriza abasezi b'embaawo nagamba oyo omuti atunulira mutunulire ne gugwa ogumala okugwa n'asalamu embaawo abasezi bano aveterani nga amannyo gaayono amannyo matono abasezi mwenna tubaaniriza tuli ku Bishop SS Mukono Kyaggwe azanya bulemeezi olumukuba leero ng'agoba omutendesi naku lwaleero basebo ne banya bafanda ogamba otya amanyi mu kisaza Kyaggwe tulina abasezi n'abasirikale abasezi baabo bonna baabo n'omusezi engato yazeerabidde omulabye
omusezi yennyini tunulako eri bakulabe ono musezi Henry avuga boda ye temuba mafuta amafuta geteeka mubo mukama wange janguuko wano okunja si okitegeera teri mupiira gwe tugendako netutafuna wiini okategedde kati njagala ngamba abali eyo abatana bakusisinkana Kyaggwe beetereeze okitegeera beetereeze kuba ffe tuli bumite okitegeera kazeeyi wange kati njagala obategeezamu abali eyo abatulaba abatana bakukulaba kukwata mu Kyaggwe njagala mukimanyi nti ffe tuba tutandise okusera tetuzikiza okitegeera tugenda kubakuba eddiba ate ekikopo kya Masaza Cup bwe nayogera nga emipiira gino gitandika Kyaggwe nabategeeza nti yetegese bulungi nnyo okuwangula omupiira gwonna gwekwatako era guno omulundi ogwokusatu ekikoze nga bulijjo neekuba omupiira 2-1 naye nze mbadde nsuubira goolo 2-0 kubanga yeteebeddwa eya Bulemeezi abaana bakozeewo mistake ntono nnyo naye neebaza bakooki bange neebaza abazannyi ne bannakyaggwe mwenna abazze okulaba omupiira ogw'olunaku olwaleero wabula mbasaba nga muddayo mutambule bulungi muleme kufuna buzibu nga mudda awaka wabula mwetegeke nnyo nnyini ddala kubanga ku Lwokutaano ku Lwomukaaga tuzannya Ssese ate abamu mulina kusimbula Lwakutaano okulaba nti musala ne mudda Ssese okuzannya omupiira ogwo obulungi abazanyi baffe nziramu kooki ba management yonna mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakoze ku mupiira ogwo guno kibadde kirungi nnyo naye neebaza abateebye eggoolo ezo-2 n'ababayambyeko mukoze mulimu gw'amaanyi Kyaggwe ejja kweyongera okuzannya omupiira obulungi nga bwe mulabye olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala yenze Ntegeeyo Sam ku Lwakangaawo njagala okwebaza ttiimu zombi ezisamba omupiira Kyaggwe wadde tusinzeeko njagala nnyo okwebaza bannabulemeezi ttiimu ya Bulemeezi nti esambye bulungi ebadde ezzenga eraze nti nerina kye yeetaaga era nkakasa bannabulemeezi nti tukyalina emipiira 7 ttiimu ejja kutereera tujja sobola okweyongerayo okulaba nga tuwangula empaka zino eno mubeere bagumu mwongeremu amaanyi okuwagira essaza lyammwe kano ke kaseera kennyini we lisinga obbeetaagira nga liri mu kusoomoozebwa kuno eno kwennyini kwe tubaddemu n'olwekyo mujje mu bungi ate tulumbe eggomba bakakasa tujja yita mu kibinja ttiimu yo nnungi Ssaabasajja Kabaka tuli wano ku kattiro kaffe mu kisaawe kya Bishop Kyaggwe ng'ewangudde Bulemeezi goolo 2-1 njagala kwebaza abawagizi njagala kwebaza abazannyi nga ttiimu manager ow'essaza ly'e Kyaggwe neebazannyi abazannyi mutulaze omutima neebazannyi abawagizi mutulaze omutima neebazannyi bakooki timwebale nnyo mwebalire ddala Kyaggwe esimbudde ku mulundi gwe tusimbudde aneekika mu kkubo lyaffe yanaalaba tulumba Ssese abasese tubategeeza tujja nga bwe twetegese naye mujja kukiwulira Kyaggwe eri ku ntikko Kyaggwe egenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.
nebaza Mukama Katonda, nebaza abakulembeze baffe, nebaza namwe bannamawulire okutuwa platform osobola okuba nga abasambi balayiwa naffe nga tulabibwa. Tusobodde okutuyamba okuwangula omupiira gwa leero, tubadde bumu nga ttiimu, naye tusobola kujjawo fakiti nti tetusambye bulungi ddala mu kitundu ekisooka, naye tugezezaako okugenda mu half time ne twogerako ebiri bitakola bulungi, tugamba nti amaanyi gaffe gasinga kuba bbali ne mu set pieces, era olaba golo tuzifunye mu set piece ne mu makoona, naye nsuubiza nti geemu eno eyinza okuba ebadde kyakuyiga gye tuli, nti kijja kuba nti kyangu buli timu gy'osamba katudako geemu erikwawe, naye twebaza buli omu asobodde otukwatirako. Abatendesi bonna mbebaza betukola nabo abasambi, ogwo omutima ogusobodde okuyamba okuwangula geemu ya leero. Muteekateekezo pulaana wa disitulikiti y'e Mukono ku kisaawe kuno kuwalera kati akuba pulaani ekisaawe kino bakidde golupinze bajja kulembebwa Ssekiboobo Obono aliko. Kiraga balina olugezigezi yebavumbula Nairo b'amasoko abaali tebagira bagamba nti abasabafu Sebunyo wakasasire ekiteeso kya Kyaggwe okunyuwa ensimbi buli sizoni wali ku municipality naye yazze wali